Minisita 7 nga bagamba mudde kukumu sinika ba kunga temubisinikayo. In fact munyige wano kuba kumamu muliro kwekalakasa. Constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mmwe abasobola okukola ki? Wano bakumamu muliro kwekyanga. Byogerako nkakasa nti Dr. Kiza Besigye agenda byogerako ate mu ngeri entangaavu ennyo, so saagala kubipreemptinga, saagala obaolyawo okusala ku byanjogedde. Twayogedde ku nsonga ya Mwami Museveni okuba ng'alonda bayesmaani be okuba nti be bakulira akakiiko ebyokulonda, akakiiko akalina okuba nga keetenderedde. Ekyono kya buswavu naye tekirina twewunyisa kubanga Mwami Museveni kati buli kaleya ak'ensonyi agenze akeyambula, naye kitukoze bulungi kiragize ensi muntu ki atufuga olunaku lwaleero. Twayogedde ku lukiiko olugenda maaso olwa non-aligned movement oluli mu kugenda maaso olutujere mu nnyonyokati. Enkiiko bwezityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa mu tteeka kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe. Sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga. Tuba tugenda kufuna omukisa okulaga bye tulina ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi n'empisa zaffe ne kalcha zaffe n'ennono zaffe. Bannayuganda baba bagenda kunyumirwa, naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri Bannayuganda. Mulabye nti bizinesi ezisukka mu 3,000 zatataaganyiziddwa oba okuggalwawo. Amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa, amalala gamenyeddwa. Bannayuganda bangi bayooleddwa, naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu kyogamu. Mulabye gavumenti ya Museveni bwekozesa ssente empitirivu ez'omuwa omusolo nga baddaabiriza enguudo, naye ate nga nakyo bakikola mu ngeri y'agadibe nga lye. Era nkakasa gye bujja mugenda kutandika okubiraba mu mawulire, sikando ku sikando, ono yabbye bweziti, ono yakozeseza bweziti, n'ebyo mubadde mulaba ku social media muze mubiraba. Njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita kubanga tali mu buyinza mu mateeka. Yandibadde abaniriza ali wano. Kale okujja kwammwe tekutugasiza ng'eggwanga wabula munyigiriza okutuuka nga tetusobola nakozesa nguudo zaffe naddala ffe abasasula omusolo bannansi. Olwaliro ebigambo byange njagala bisimba okubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza, ndi wano kubakumamu muliro kwekalakaasa. Tuli wano ffe be mulaba pozi ng'omukufu avuddeyo nabyegala, naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwamyenanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba oke baba bazizza omusango badde bakumamu bantu muliro ye kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka. Njagala obbajukiza mwenna Bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya Constitution etulagira ffenna, tetukunga bukunzi wabula etulagira, si mulimu bulimu bwaffe wabula buvunaanyizibwa bwaffe. Kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna esoboka okuzaawo obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obugoberera Constitution, okukozesa engeri yonna. Njagala leero mumanye nti Constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Lwe ffe tetukkiriza mu violence, tetukkiriza mu kuyiwa musaayi,
ensonga lwaki tubakunga kozesa nkola za mirembe, nkola ziri non violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mmwe abasobola okukola ki? Naye nga ffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore constitutional rule. Tubakunga okola buli kimu kye musobola. Mbadde ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati, twasimbula dda ne tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo. Nammwe gye muli twagala obbazaamu amaanyi. Omulodi w'ekibuga kyogedde, tetuli wano jasigata bibiina bya bufuzi, tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda, kuba obaolyawo ezo ensonga tetunazikwataganako, tetunazikanyako. Naye kye tukanyako ekiri important nti ffenna buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda, oba oli wa kibiina ki oba to associating na political party yonna, naye bw'oba oyagala ensi yo, bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso. Bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders, nga si ba MPs, tebakulembera bibiina byonna byonna, tebalina yonna gye ba-associating politically, naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera bino. Bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Dr. Besigye yakitugamba luli, njagala no kibajjukiza leero, bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gye kulemberwa, gwe musiru asinga. Kibakakatako olunaku lwayo tetusobola kutambulira makubo gaffe, kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako. Olunaku lwaleero mulaba amakubo gaffe bwe gali, mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka, kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Jimuli bulungi. Mwawulidde Minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo, basobole okumanya temuli mu kunyigirizibwa. Njagala obbaga okunga temubisinikayo. In fact munyiige. Tukyogeddeko wano era njagala obba unange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo. Ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita. Tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakaasa mu ddeme, asobola ky'osobola okukola mu kkubo eryo kikolemu. Oba osimba mu kitooke, oba okola mu ki, eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakaasa mu ddembe. Bannange mwekalakaase. Constitution etukkiriza okukola ekintu kyonna kyonna mu mateeka. Njagala okumaliriza nga mbagamba nti gavumenti ya Museveni ne wano twandibadde tetuyiriiwo, mukimanyi bulungi nnyo. Singa baatukubye dati ya gaasi naye kubanga bali mu kuteekako feesi. Baagala okulaga nti bakkiriza n'aba-opposition okusinkana. Kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise. Mukozese eno chance mubalabise. Bw'obaawo empisa omuntu z'atakola omutayiminga we banaamulabira, mujja kulwawo okufuna chance eno endala. So yonna gy'oli munnayuganda, oba oli omu ku ffe
oba toli omukuffe oba oli munnabyabufuzi oba tobiriimu labisa mu ngeri yonna yonna esobola. Oba owanika kipande nga bayitawo tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Bakka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573986 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.